tuyite Byomugenzi Barnabas Mwesiga akusookera ddala kansoke nsoma obubaka bwa coach Kepinga sinaba kubwerabira nga tebunnawera angambye nti obutendesi bwe yabukolanga nga musomesa era mu byamujjukirako agambye nti yayintroducinga system ya 433 wano mu Uganda era yalinga essira nga bwaba asomesa abazannya bagamba nnyo okusamba ogaya bagamba nga samba gyotunudde ganga yagala nnyo omupiira omusambi agusambe nga gumwanguyira akuleke ekisinga okumwanguyira ngambe yamutendeka season yamu yokayoka ku KCC 92 baite yajimala nako na designinga then nangamba nti system ye yabana basatu yayambako timu ya Kofi okubeera y'amaanyi ennyo era we yava n'avuka n'omutendesi wa timu y'eggwanga era mu byamujjukirako agamba yali omutendesi wa timu ya Cranes nga badifeatinga Cameroon ennakivu mwaka gwe 85 so ye coach Kepinga mwaka gwa 85 we ya tandika coachinga timu y'eggwanga mu timu yali egenda mu Sekafa yagenda Zimbabwe ni 87 basamanya Cameroon in fact yava 85 paka 87 88 ne bayita Robert Kibero so Kepi yali akajja mu KCC yali akajja kyambuka muto nga asoma yali akajja nti okumutendeka mu 92 nga mutendeka mu KCC nga afuse coach wa KCC ate mu KCC yava mu June kubanga KCC via yajikube golo 5-0 yoza coach ya Sambo yo Kepi yukiyange ya Samba yali hapo nja kuddamu nga benjetegereza naye teyaddamu ani ataddamu coach Mwesiga na designinga kuwange yani jempire jali yawe eja Africa KCC ali mchikobo cha Africa cha 92 Africa Club Championship kati Champions League ndi KCC ali egenda kukwata timu ya Red Devils ya Zambia naye tiyasomera najitendeka kubawo ne bayita Tom Lwanga season yaite naggwako ya designinga season tenaggwako so wabanga yamutendekako yamutendeka 92 ne myezi bwezi ne kati today mbadde nkyaddamu ku jia kintu kya coach tuleme kukirabira kya coach ya Kepi badde nzira mu kukwatiriza ekyo tibyamwogeddeko ti musajja yasambanga eyo system ya 433 era bwe yatuuka mu Kofi yagintroducinga yasooka giteekako mu diary n'agenda na mu Kofi ng'ageze mu Kofi kuba mu Kofi ava mu 92 ate okujja mu KCC naye kati Barnabas Mwesiga nga tumwogerako ye coach wenzo gamba nti abaali basomedde ddala bulungi owa coach yagenda Germany n'asoma yatendekebwa bulungi nnyo ng'omutendesi nti abazannyi abo ye yasooka kuba omuzannyi abaalinga Makerere University. Makerere University yalinanga abazannyi baayo oba bwenza okugamba nti yalinga ttiimu y'amaanyi balinanga ttiimu y'amaanyi Makerere omwalinga bakooci awo Mwesigwa omwali John Semanobe kwabamu balinga bakulu ne bavaayo ne balekayo omujiji ate omulala naye nga bonna ababenyiza okugambako abazannyi abava Makerere ab'amaanyi ennyo mwalimu John Baptist Semanobe mwalimu Alex Owondo mwalimu Charles Ebaru mwalimu ono coach Barnabas Mwesiga mwalimu Dr. Timothy Mutesasira mwalimu Ebyafaayo Bwire mwalimu Chisa Vincent ono yakafune tutwamwogerako ne yafa September 1st bebazanyi b'ebimanyi abave Makerere ab'amaanyi azanyi naddala abazanyi bansambya balinga nnyo Makerere University na zino ttiimu endala bajja luvannyuma n'ettiimu yansambya ezo UCB zalingamu nnyo abazanyi abavanga ku University Makerere so Mwesiga gye yava najja ne yeegatta ku ttiimu yansambya n'abasambiranga omupiira naye yali musambi bulungi nnyo yalinga asamba ku wing eya left naye ebiseera ebisinga obungi okusoma n'okukola byamulemesanga okubaawo buli kiseera kyova ojja kwesanga nga teyasambanga gunji ezimu tournaments
kati 73 yasamba mu Uganda Cranes ngewangwa ekikopo wano mu 73 kya Sekafa nate teyasamba 74 mu Challenge Cup teyasamba qualifiers za 74 nga Uganda qualifying ogera mu Africa Cup of Nations mu 1974 mu 73 teyasamba Obuwa Dennis yasamba kwa yesanga ngangere nambe yo 11 yasamba nga kwalinga ko Obuwa ate Obuwa ye coach Mwesiga yagenda okujja okusanga ngo Obuwa already wali so kati omikisa teyagifuna nnyo nenga mu nsambya ate iwe yabeererangawo nga asamba nnyo mu timu ya nsambya Oluusi nadamu kati bamukomyawo mu 1975 bali basamba qualifiers za 76 za AFCON yana asamba egolo ze twateba Zambia yatewa kemu n'omondi ne Kirunda ne gondi Paul Ouma yali yakadda kubanga yali yavadda mu Queens era bali yakwa yatewa go yatutwa mu 74 mu Africa Cup of Nations Egypt ne goba mu timu y'eggwanga nagamaze omupiira ngumaze nisula mu Julume awo n'obwa captain wa Uganda Cranes we muviirako nabwa Jimmy Kirunda ye n'avaamu n'asigala mu Simba nga captain wa Simba ng'era akyasamba mu Simba wabula nga Uganda nejja neeremwa neekola bubi mu Africa Cup Egypt mu 74 ate ne mu 75 neekola bubi nnyo era netawangula ekikopo kya Sekafa okweddiza Sekafa eyo ya 75 okubanga bavuganya ku Sekafa ya 74 kujeddiza ne bali mu Tanzania kati 75 abantu nabo ne bagenda ne balumba National Council Sports ne basaba okukomyawo Paul Ouma kati Paul Ouma bwe bamuzza mu 75 Mwesiga yayingira buyingizi n'Ouma bayingira buyingizi ne bongera amaanyi ago Uganda nesobola okuba Zambia golo 3 era Uganda ne qualifying ogenda mu 1976 ewa Ethiopia. Nera Mwesiga teyaliwo ate awo n'atabaawo olwalazeewo era n'atagenda ng'oluusi abakyambogo bw'asomesa ate atandise okuyingira mu by'okusomesa yingira n'agenda n'asomesa ekyambogo university bagitanga NTC ng'ate agenda n'asomesaayo then kati n'aba nga ate ataliiwo era awo mu nnamba era ne batwala Obuwa nga ne batwalirako ne Bile Kizito yali wa right naye ng'asambayo mu left ng'ali mu express kati ne bagera mu 76 nga taliimu ne bakoma ne bagane mu 76 Sekafa Uganda gye yawangula Zanzibar era nga taliimu ne bakomawo ate bakomawo n'akomawo ya mu national team n'asamba ne bagera mu 77 n'asamba mu Sekafa yali Somalia Uganda n'egiwangula nga mwali era yali yatandika ng'olina Obuwa naye ng'Obuwa oluusi bamuteeka mu 10 ye n'asamba mu 10 ne kochi yabanga bombi abeetaaga mu ttiimu ng'Obuwa ayinza okudda mu 10 ye Mwesiga n'asamba mu 11 kati bwe batyo basamba kati mu 78 bwe bayita ba lefty era bayita Obuwa ne bayita ne Barnabas nga bamaze okuyita mu okugenda mu Africa Cup Ghana ne Obuwa ate n'akola ki ne bayitirako n'omuvubuka yali akyali muto bamuyita Fred Sabiye ne bajja ne babira basatu ku left wing nga bali basatu nga manyi nti Obuwa bayinza okumutambuza n'amuteeka mu kifo ekirala oba Barnabas ne bayinza okumuteeka n'asamba ennamba endala kati Obuwa ate ne babakwata nga batolose ng'era bagenze bino nga bwe twagamba ku Majido Musi batambuddemu bagenze ku Kyakalamu Nasulu n'amugoba mu kampu n'agoba Obuwa kati mugenda mu 78 Ghana batwala Barnabas ne Fred Isabiye bebagenda okusamba mu left wing era omu bwe yatuulanga omu yasookangamu omu n'atuula in fact Isabi gondi Mwesiga yasookangamu okujjako mu mupiira gwa Morocco Isabi yasookamu ate mu final Isabi yasookamu naye Nasulu bw'alwala ate Nasulu n'alwala ne bamugya ne baleeta Mwesiga n'adda mu 7 kwega yali ng'asobola okukyuka n'asamba mu wingi eyo n'adda ate mu 7 kuba bakyusanga abazanyi ba Uganda babakyusanga nnyo nti nga bayinza okuyisaayo omuntu omulala ne bamuzaana mu makkati n'asamba naye kati mu 78 naye ng'ava mu ttiimu ya Nsambya era ng'ali mu Nsambya yali naye kati mu 79 waddirayo embalala ewaabwe embalala gye tugambye awo kumbi n'embalala si wala nnyo n'embalala n'addayo embalala
kati waddayo mu mbalala eyo n'abeera eyo n'atendeka n'addayo n'asambirako nayo omupiira kuba yasambirayokko n'asamba ng'ate buluusi yabatendeka ate n'avaayo mu mbalala n'agenda ekirembe ekirembe n'agendayo n'afuuka kooki wa kirembe kirembe eyo yaleetanga abazannyi bangi wavaayo abasambi bangi oboolaba bakalanzi Emma bw'olaba bano ba Baruku gundi Hussein Matovu waliyo gundi ono Omuzimulindwa abazannyi bangi abavanga eyo bagundi abo bazizi Kasoro oyinza okuga nti Kirembe yavangayo abasambi bangi nnyo akwa ttiimu zaano z'abagwera Edward Semanda bonna bavanga mu ttiimu y'Ekirembe n'agenda Ekirembe eyo ate gyava n'abanga oluusi atendeka ttiimu nga zimaze okuddayo ezo ttiimu n'abanga abivaako kuba yabeeranga akola ebintu bingi oluusi abamu ebintu by'abalokole then n'agenda n'asoma neyongera okusoma obwa kooki kati mu 85 nga bamaze oke bw'avaawo baateekawo George Mukasaawo n'atendekako 84 George yagitendeka 85 kwe kuleeta Barnabas n'afuuka ku Uganda Cranes coach n'abakochi nga bagenda mu Sekafa yaleeta abazannyi bano bonna abaali batasambangako n'asuula ye yasuula abazannyi bangi n'aleeta abazannyi omwali benzijukirako mwali mu Mande Sekizivu goalkeeper yali mu Uganda Airlines mwalimu George Oto abo n'abaleetawo gw'omwaka n'aleeta Omba Simon n'aleeta Richard Mugalu abazannyi be yaleeta abo abazannyi abalala abatoogo omugigi gwe yaleeta ba Kabenge baani bali awo Kabenge yali goalkeeper yaleetawo abazannyi abalala bapya abaali batajjanga mu Uganda Cranes n'agenda ng'asuula abakadde bonna tebaagenda b'Omondi ba Paulo Sali baani batomulwanga yasuulasuulawo abazannyi bangi n'aleeta omugigi gw'abaana abaana abato abaali awo abangi be yaleeta mu ttiimu y'eggwanga ba Henry Bwire era ne babatwala bonna Zimbabwe kweyo 85 baali Zimbabwe ne bakomawo ne basamba qualifier eza 88 AFCON era mwe twasambira Cameroon emala etukube goolo 5 kwemu kubanzi kwomandi yateba goolo emu nga ye coach bwe tujja wano ne tukunyweza Cameroon ne tubateba goolo 3 mwaka kyo 87 kuba goolo 3 ndoza ali Apple ne tubakuba goolo 3 ku 0 era nga omupiira ne guba gwakasa mmeme abantu bonna abali ku pavilion bonna ne bafuuka ba coach instructions n'azifuna ne bamuwa obupapula ali musajja nga muzibu ng'alina principles tomalaga mutuukako ti jankola bwoti n'agaana kati team manager we Edward Senkwangu Sewagudde ye bano ne bamuyita jjuka waliyo abakulu bidandisali waliyo aboti sabuli baaliyo onanga byo mwayogera naye nti agezeeko kati akyuseemu asulo nga baga kati asulo nga bwalumba ennyo yavaako ennyumba za Uganda Cranes kwajuka yabogere yateeba Sande Mukiri Philip Omondi kati nga basamba nnyo nga tiimu gyoyabeeyo tiimu yaabwe yali y'amaanyi kwanjijjukira bulungi mwalimu tiimu eyo gye yateekako mwalimu Mande Sekizivu yakwata goolo nga namba 2 yali John Latigo namba gundi kusatu basambisawo Richard Mugalu wana aswe n'asamba n'otonya ku 5 awo Latigo wali gwe basambisa mu 2 gundi n'asamba 3 Richard Mugalu Latigo ku 5 mu 6 ne bateekawo Mapeera mu 7 wano gundi bogere Steven n'asamba na 8 wali ne basambisa gundi ku 10 basambisa gundi Omondi yasamba ne bogere Mukisande Mukiri n'asamba eri ndoze ne basambisa Vulya kakati ne balaba nga asole ajja nnyo yavaako goal ne bagamba tudire asole tumwongereko eno mu maaso tukole ki tuyingize Charles Katumba kati bayingiza Katumba olwali okuyingiza Katumba omamu Biiki n'atukuba n'atuteeba Katumba ali akayingira bw'ati nekugwa 3 kati ate nekyeyongera kwali twali twetagga goolo emu tuweze 4 nga tuweza 4 ku 0 nga Uganda equalifyinga kuba Uganda ali etebyeyemu batukuba 5 ne Cameroon abasambi nga balujja mmira wano tebajja kubanga ekigende bamanyi nti bo bayita mudda
nibago kwa wano Uganda ngebefuukidde wano bali bubi nnyo kati nibaleta that confused nnyo nagiyombera mukwase nkwangu sabagudde yadde ne South Suit siyagaana yena asigala ng'atudde n'agamba nti yena n'agaana ng'alaba ttiimu ye kyakola bulungi kumbe bayingiza Katumba tawoominze takoze ki so yamunyiiza naye era ne tugenda mu maaso kati ate bwe tusamba Zambia mu Olympic qualifier ate ogwo ne tugugoba ne 2-1 Majidu gwe yatebamu ne goni gwe twayogerako wano omupiira wali ku programu yaffe ewedde Majidu ne Vubya ne tubeera 2-1 tugenda tukubayira goal 5 ne basiikula omutima n'alizayinga ne bamuresinga kwe kumuggyako mwaka ki ogwo 87 kati bamuggyako 87 kati 88 kwe kulonda ne baleeta Robert Kiberu ate ne najja n'omugigi gw'abasambi abalala so nkyata kwe kudda mu clubs n'abeerako mu diary n'avaamu najja mu Kofi yasamba nnyo mu biseera bya Barnabas era ndoza coach Kepigwa addayogerako basamba nnyo nga basamba eyo fufirifiri naye nga basamba bulungi nnyo nasamba kati tiimu ate ne zimwegomba okumutwala KCC yamutwala 1992 kati mutwala ne bajjawo Tom Lwanga yali abawangulidde ekikopo kya 91 kati bamala okumuleeta KCC neekola bubi nnyo era vile bakuba goal 5 ku meka kuzio Majidu amala bakubeko goal 4 kwezi 5 abakezi ne bamugoba teyalwawo mu KCC namugoba n'abeerawo n'atendeka ku tiimu ezezimu n'ebintu ebya church ebya tiimu za church kwani ejjuka yali atendeka ne baseball ebyo emizannyo egyo nagiye yagitendeka yagireeta then eventually nabyo mbitu yabalokole ebya Gondi Sports Outreach takyasomesa olwo nenga gagendera n'asomesa yangamba yaliwanga asomesa ngagenda n'asomesa ekyambogo yaganga nnyo ekyambogo ng'agendera n'asomesa ye abeera nnyo mu bintu ebyo by'okusomesa kati ate n'addayo mu Kofi mu 95 awo ate n'addayo mu Kofi n'abeerako 96 n'alyoka avaayo ne bwe yasambiranga omupiira yali musajja wa busungu nnyo yamba basambi boyiza okwogerako abalina obusungu nti zivaako he was one of them eriwo akasunguyira bamuwaako kaadi n'agijja ku liifiri n'agiyuzaayuzaamu yali muzibu nnyo Barnabas ngayo balefuti bwebamanyi bonna kupi balefuti bonna nze bemanyi abasaba mu kiseera ekyo okuli Obuwa okuli ye Barnabas Godfrey Katerega babajja oluvannyuma teeka ku Moses Ndawula teeka ku Muganda Wesula Kato oteekeko Alex Olumu lefuti yekka gwe mmanyi ne Mukasa ne Fred bonna baali batabangufu abantu abo basambanga mu lefuti eyo okuggyako ndowooza Sande Mukiri yataali nnyo gwe nalabamu nti at least ye ne balefuti bonna asinga obungi abo tebaali bangu kudiringa nabo era kilabu zatawaana nnyo nabo so y'omu zezembeera ziyakola ki ziyatambuliramu era n'abeera nga mujjukirako ebyo asemba okutendeka omupiira mu 96 ati around 96 n'adda mu bino ebintu ebya baseball yabeera nnyo baseball basira agonzibwa abo babeeranga odi Kampala awo n'abeera nnyo mu bintu bya baseball ebyo kuba softball baseball bizannyo egyo emirala ate gye yatandika okutendeka ate n'okuba mu bino ebya church outreach bye babeeramu ebyo nene mu kujja kutendeka kilabu yazivaako national teams n'azivaako ye n'abeera nga asigaddemu ebira by'abaana kwanza oluusi nagendanga n'enjogera naye nga abeera nakasero ku primary wali ku Kyaddondo Road waliwo ekisaawe ekiri awo we yabeeranga awo nzijukira nga nagendayo emirundi egiwera nga waaba atendekera abaana abavubuka abato kitalo